nabadde ndaba TV era nga abatuze ne balagira dda ali wali agamba gogenda bakuweeyo ku ddagala goge abiyizi omanye empisa za kuno obusawo babuyiganga oli yakolanga ne ani n'omukongozi nayiga gye banoga ebikoola nayiga gye bakola era nze nnyene yankubanga empiso ku kugulu kubwa kwennyini but ne kitawe wa Ssekikulu yali bamuyitanga abaana abasawo ab'ekikapu yakola mu ddwaliro nayiga n'afuuka mukugu era ye yajjanjaba bamwami Yoweri Museveni nga bato ye yajjanjabanga mwami Kaguta era Kaguta yatuuka kufanga ganti mwaba abasawo bammwe temumpa bandeetera that is our orientation. Unfortunately twetaaga okuvaawo. So kati bw'obanga really kiri ekirwadde ng'engeri mu kitwala kya serious nnyo ng'olina population y'abaana bali mu 2,300 olina ba staff so olina baki ate obulamu bwabwe bwonna obuteeka mu mulimu gwakuuma awo ku gate because one mu bakozi bonna b'olina mu chances are high nti yasasula okusinga wansi orientation ye ya birala bamusomesa birala ebyokukuuma nawe katate gw'otadde mu bintu bya health okubeera ng'ateeka ku bazadde ku bagenyi ku baki including by the even teachers ne bakama be so kikulaga nti tewabaddeewo orientation tewabaddeewo okusomesa because in the society togitwala for granted nti eba etegeera ebintu emwe olina okugisomesa. Now 32 days magic ki eri mu nnaku 32 why not 33 why not 31 what is the magic why not 30 now bwezina gwayo on the 33rd day munogama abaana baddeyo otaddeko system enaaba screening nga bayingira mu ssomero because that's where I have a problem buying abaana gye bazze bayinza kubanga bakimyeyo kana because others by the way are foreigners siganta abaana bonna abasomera wano bana Uganda like this university inamu foreigners inamu Kenyans inamu Tanzanians inamu abanyarwanda n'abalala kati bwe bana abakomawo on the 33rd date oina system enaaba screening akola nti bayingira mu community eyo absolutely and ayito jina. So what are you going to do on the 33rd date you know sijirabawo and you see the whole thing is ogaddewo amasomero ogaddewo churches n'amasiizo because abantu gye basinkanira n'ate woogenda mu kikuubo buli omu alinnya ku munne fast. So what have you solved? Toyina kyosolovinze but of course I agree nti kadduka bwe katyo spirit gye kaddukirako naye obanga wakugalawo then byonna bigalewo because when you go one we are crowded aren't we? They are talking about yes bwenjo omuzindalo John nagukwata the nemita tewera so it's nti twawulidde abazungu tugoberera abazungu we are also acting which is not bad but tulina okukyusa orientation yaffe abaana tebalya by the way waliwo endwadde wano zitta malaria yo kutula abantu wano nkyali ne character ya mukulu Museveni nnyo because kaisi mwakandazi yafulumya audit report nga eddagala lya cancer lifu drugs are over inflated Museveni report agiina ababirimu bafuna promotion kati bano bomba do wana wano bachengi n'abalala they were in mess bali eyo nanga babiraba bakola ki what did they do so babalumira obulamu bw'abantu I would have seen him act there the other day yayisa Abachina yabadde mbali n'Abachina nga bagulawo factories zaabwe it was also a crowd ani agament buli muzigiti gubeya n'abantu plus yatugambye no crowds n'agenda embali anti ngaba abadde mbali abantu ne bamwaniriza mu bungi ina addressing alwali kati lofutano lwabadde tegunnatuuka effective ng'ebbaala z'abantu bazigadde ekiro ekyo ne bazigala because you see if wogaddewo ebbaala Aisha nti okugala bbaala kyandi kusanyusiza naye ng'egy'olumiriddwamu ebbaala nze ntunulira ku byanfuna by'abantu
ekirala bwenkanya kyokola eno kikole neeno ebbala abakoze mistake ne bajugulawo ekiro ekyo bazitaddeko siimu ye ng'abagenzi yanike sijja genda Mbale kulokole wemasa abantu butalwala ate Mbale yagenze mbachayi tenti ebadde mita 5 kuva bawubirako ba dressing so mukulu kibazo bwe tubanga twakwogera kubita abantu baffe atumanyi president omyaka je ali highly vulnerable. No, this one is a youth. Bwetwanga twakwogera ku wetwanga twakwogera ku biwadde bita abantu baffe. I think let's be a bit more serious because tufa chovala population y'abakadde ntono nnyo ono nanka nono gwe tulina wano n'envize batono nnyo it's a huge achievement okutuuka ku age eyo. Let's look at because bwanga tosobola ku managing a pandemic y'envunza here in where you have the second largest city mu Uganda Jinja. How would you handle coronavirus? Mutwerimba. Gasimbagane ne bannamawulire. Gasimbagane ne bannamawulire. John Kakande, Aisha Kabanda, Muwanga Kivumbi ne Charles Wamshana. Muwanga. Yes, Peter, wetuberedde wano n'abatuliza mu break. Mbadde njagala butakwatagana muko na mikwano gyange wano olwaleero ku kino sitera butakwatagana ko Aisha na Charleston. One, ensi katutuke ku ebyayogeddwa okolebwa. Uganda teri nsi yakoze Uganda byalangiridde nga tenafuna kese nga bagirangiridde. Ensi zonna ezibikoze ezisinga bamaze kulangirira nti akawuka ako mwekali. Now enjawulo ki eya Uganda ne Italy, enjawulo ki eya Uganda ne China, enjawulo ki eya Uganda ne America. Bali botunuulira ku health systems zaabwe okitege balina comprehensive insurance, balina biki, balina abantu baabwe. Kati wane waffe abantu baffe baavu nnyo tuli bayinike n'obusobozi mu malwaliro gaffe gwomanyi gombe beefaanana omanyi bukiriniki bwaffe mungamba basikali be bakutte bugundi buli neerese wakazi you don't have the numbers, just numbers olwezo oyagala ez'abakozi abaki tu ne tunaali calling abo n'abali mu retirement because nabadde kwaliwo ensi emu yadde egamba nti yadde tuse ku exposure. That's level patriotism. And if it raises to a level nga abaana nga abasawo nabo balina chances nene ez'okufuna obulwadde buno, then a decision eri bitter deploy abakadde ompuliriza deploy abakadde nti bw'oba wakusindika musawo tosindika muvubuka, sindika muki mukadde. So omukadde bw'anaaba yafudde omuvubuka kankuwe just information ensi ina president yecho Japan yes. Bwe bafuna nuclear explosion sijijukira bagiyitani in a recent nuclear reactors ne ziliking abakadde kuba Japan yensi ekulembedde mu nsi yonna abakadde Italy yabadde yakubiri abakadde abasawo abawumula n'abasajja ba nuclear scientists abakadde ne ba engineer bavayo ne bagamba nti fikatuge tuzijjeomugaso jaggwako ti tuli mu bonus ti tetugenda okufiirwa abana abavubuka abato abakyajja okutwala Japan mu maaso. Kino ky'ekyobugagga kye tujja okuwa Japan. Katugende tuzijjeko. Bone bagamba katugende tuzijjeko nga bamanyi nti bana bakikoze bobo naba bakola ki ogambe jjajja agenda ajire kwani ajireko Muwanga Kivumbi because Muwanga Kivumbi kyayina omugaso mu maaso jjajja kigogamba no tubisekeramu Bungereza weekend yes yaise abasawo emitwalo 7 n'ekitundu mu reserve abawummula ne baga nti mwambale kati essaawa zino tata sirikupota kyaliwo abasawo abakadde bali ab'ekikapu no sabe ekikapu. First of all quickly to expecting a change okujja Lwokuna ne Minister of Finance okwongeza ku state because yaganti katadde aga economic impacts
betwamala okwogera bino byemwogedde wanaga nti bannange mumpa Olwokuna nkomewo nga ntaddeko buli kimu nekyetugenda okukola n'okuyamba nebiki nabye ne Mutebiira ekiro ng'ayogerako nenze yes no I think tubawe credit sookera ddala kino teri yali yakyetegekera indeed a country let's speak to a country today teri yakyetegekera kizze for emergency. Private companies are expected to act responsibly okutandika n'essimba eno tusuubira nti studio eno ntono betunaba tunakontinuinga okukola programu eno eyina okuyiya bweyayiyiza ekiteeke wanene nga meters ziri prescribed weziri rest kiri riske kyemwamba Aisha n'avaawo nelusigala ne Lwomushana ne Charles space nemala. All those should be taken by I mean those are small steps. Two, kati ffe kyetugezaako kutangira kibi kigwana waki wala kutangira kibi kigwana waki wala bajjajja fuse bagamba inga first of all tetunaba kufuna tucha studying ebintu bingi bakati mugera funa disasters bili simali waki government yatunuliddemu omanyi government yaffe eri fane ku TV kuliko akalango anti ku TV kuliko akalango ogenda ku experience nga unprecedented so completely ogenda ku kubeera ne unprecedented Mr. President, amazina atuka. Finally, the devil is in there. So, watu kidde ngambale nti tugenda ku experience nga ajako twamuyise ku nsonga gyeziri mbadde ganti tugenda ku experience nga amataba Peter getutafunangako mu myezi gyegimu gyetusuubira okufuniramu ne corona nolwekyo Aisha ekigasa amasomero tijjawo highest centers of concentration of people possibility nti omwana omu babeere wa kibazo n'afuna obulwadde naye senga omwana wa kibazo obulwadde abufunira ku ssomero ate ng'essomero tojja kusobola dilokinga wetaaga okufumba abafumbi basula bweru wetaaga biki bisula bweru chances eza spread ng'abaana bali ku ssomero actually it's reverse ku byeyogerako nyingi nnyo no nkubulira nyingi nnyo ng'abaana bali 2,000 mu kifo kimu Aisha hold minna bannasayansi batugamba nti a singular person abeera ne multiplier effect y'abantu 2.5 bw'abeera nga Aisha alina abaana banaawaka nga mugenda kwe-infectinga mu nju 2.5 tusobola okumalawo amaka naye temugenda kubeera na multiplier emalawo ssomero. So for the country, gwenga parent mujja kuluzinga, but for the country we shall have control. So we shall have control. So our atugambye nti ebukasa bakuta abantu mu bbaala naye ate kyennyamiza gavumenti egamba teetaga crowds ate bonna baba parkinze in a very small cell. twogerako twogerako nti polisi yaffe erina okumanya nti kato first call ne polisi yenyini yadeteeka okubeera trained ti abantu bano ng'obakwata your first duty is to educate them. Tibanne kino temuggalawo temuggula bbaala tubawoonize ogusoose mugende tetuddayo bbaala abako tosooka I mean ochola ne muzeeyi ne sabiti actually na appeal kubo nti basomese ba DPC ne ba police decongesting prisons. Lastly Aisha ku kintu kyetunokola ku kino buli alina obusobozi nga akwata omuzindaalo actually abantu baffe tubabuulira amazima. Separate yourself mubere 10 people temuziika temugenda mu biki ebyo muziike naye nga bino ebyogera ku crowd nti mugenze tekijja kukola ffe kyetunoonya ng'eggwanga kati waakiri tukendezeeko omanyi buli lwe mudireyinga abazungu bakafulu bayiye eddagala bali mu kkolo
tumanyi ki myezi 3 ngena bayinza okuba bafunye ki eddaga no Jenny tali tayiya Jenny doctor by the way Jenny no yes Jenny amawang yes of course Joe debate nga Trump agambye American no more treatment ya malaria esolo kutura ne scientist yoli abadona abagamba it is a possibility je tucha testinga trouble bakikola so ensinga ekyagafu betudire muko Kivumbi second why I agree with you in a second why I agree with you in a second nti one of Uganda mayors are president ezire move mu crowds na ye eri government sendera ziteka mu sente kukola research yes so we are really in trouble no but do we have that capacity but you are talking about an economy we are an economy President Museveni babanga agenda ku exercise nga atagera kusigala nga atambula mu bantu first must be called to order netumugamba nti nerawe mukulu tosobola kubeera kasobeza gwe wenyini olange wano he must be seen as a number one citizen. It is like to organize a prayer in a state house. Tasobola. No, he's organized one but not for all no, of them. prayer lero nayenge y'abantu basono nnyo ate biche prayer kusaba oli makati ga Gasimbagane ne bannamawulire twegatiddwako President General wa DP Norbert Mao Norbert nange bwe twekubira akasimu bwagenda okulanga alaba simu ya Secretary General manyinze na gisigaza luli yali ajidduse Matiya Nsubuga yali ajidduse nga kanti omusajja yakomyewo okuva mbafu 500 bitano buza abantu abampuliriza tukukiriza okubuza amateeka gawana atuuka leeti tabuuza omanyi natuukiddwako ekizibu ng'entambula yange yafudde kati wedda nga ate baatuganye okulinnya taxi ojidde ku boda waliwo gwe nakubidde nanyamba nandeeta wano n'olwekyo nsaba mu nsonyiwe siina kyakwewozaako abampuliriza mbalamusizza nnyo mwebale kuweereza mukulu Mao nga tetunnagenda ku nsonga yakuyisiza just one comment coronavirus comment emu ya President General wa DP John abadde ne program ku Facebook live nga ntegeeza abantu nti kino ekintu kirina okutugatta ffenna nga Bannayuganda naddala abakulembeze nalabye jo ku TV nga president wa EFF Economic Freedom Fighters Julius Malema ne president wa South Africa Cyril Ramaphosa nga bali bakozesa omuzindaalo gumu kwegamba enensonga teri partisan tulina okubaako n'ebintu ebitugatta sobola okumanya nti waliwo olusalosalo wakati w'ensonga eziri partisan n'ensonga ezitukwatako ffenna ng'eggwanga kubanga tetuyinza kubeera mu ggwanga limu nga tetulina kyonna kitugatta tuba tuli mu kwebuzaabuza na kwerimba n'olwekyo kano akaseera tugondere amateeka gavumenti geetaddewo era tuwulirize abakugu nze ne Aisha ne Romushana namwe mwenna abali wano tetuli basawo tetuyiyangako ku ddagala pozinze jjajja wange yandekerako eddagala yali yandekedde traditional medicines traditional medicines eziri wansi wa indigenous knowledge so nsobola n'okugenda wano emanju wano ewammwe nendabayo ebintu ebisobola okuwonya oba essenyiga oba omusota nga gukulumya ebintu ng'ebyo n'olwekyo tugondere amateeka g'abakugu kati fe abali wano tuli mizindaalo we are just loud speakers nawolabyeko omunnamawulire omu n'agamba tuleke abasawo boogere abasawo bamanyi balina knowledge naye bayinza okuba nga tebamanyi engeri y'okucommunicatinga kwegamba bino ebintu biri technical kati omuntu nga Peter Kibazo alina step down transformer
okutuukirira omuntu wa wansi okuva ku phase 5 nendeeta ku phase 3 ne phase yennyini eyakataala eyo ne wanu tewera fraction omuntu n'ategeera kwegamba olina okwogera mu ngeri gy'osobola ng'okozesa obukugu bwa communication. N'olwekyo ffenna tuli committed okukola ogwo omulimu communicating abasawo temutu misunderstandinga tetuli competinga nammwe naye nga bwe mukimanyi ffe tutuuka eri abantu ate abasinga ffe tumanyiddwa. Tubadde tusaba nammwe radio stations muwe airtime ku nsonga eno. Juzi twasaba government ya Uganda hoteli omuli abantu abali ku quarantine baziwe tax credit kwegamba baba bafuna biro y'omusolo babawe credit ku sente z'abantu ze bandisasudde. Ekirala kati nga bano abantu URA ebebanja bano abaleeta container nabo balina okufuna at least some holiday ku nsonga ya rent kuba abasinga abakolera eyo mu kikuubo abaleeta container okuva China n'ensi endala kati bizinesi zaabwe zifudde tebajja kusobola kufuna sente. So the landlords should be understanding kwegamba ffenna tubeeko kye tukola ate ffenna tuyiga engeri gy'okozesa technology. Jo nagenze ku banka nensaba banjigirize kino kibayita mobile banking mbadde sikimanyi toli wekka ne banjigiriza simanyi waliwo osobola ogira voucher nobanga ogenda ku ATM nga toyina ATM naye waliwo enamba gy'onyiga cardless. Ebyo byonna kati ffenna corona etuleetedde okukola kyonna ekisoboka. Yes. But the most important thing abasawo batugamba temwesiga nnyo disinfectants mukozese nnyo amazzi ne sabbuuni munabe mu ngalo kyekisingira ddala okunaaba mu ngalo kubanga okuteekako gundi waliwo obukyafu obusigalawo ate obukyafu virus mweyekweka. So Gasimbagane ne bannamawulire nsabe mukama wange anyongereyo eddakiika 15 tujja kufuna eddakiika eziri extra 15. John ekyampisiza President General wa DP ndoliito eziri mu DP njagala kuwa eddakiika emu n'ekitundu saagala obyogere nga President taliiwo ebibuuzo byo eri President General Charles Lwokuna njagala okwate peni n'olupapula gobeera PA wa President gusigenda kuwa na mzindaalo wandiika wano ndigade tolaba mwanga kimu musembeze eri wandiika gwe wandiika issues raised. John yes bo baga nti Lubaale w'omulamu ajja kuddamu ajja ku interactinga nammwe wano ninawo Muwanga wali asobola okuribatinga Aisha yabadayogerako olinga Museveni kyabadagamba why don't you involve others muno mugenyi wacho bazo omugenyi wa Gasimbagane President General wa Democratic Party omukulu Nabat Mao kyamukisa mulungi nti oze otuuse kikoze bulungi n'okujjawo ekifaananyi ekirowozebwa nti wawide nti Muwanga Kivumbi anaawole weekweka tekisoboka gamba goba do China naye kati woze nga lwaki city Aisha kuba yambadde obubi ennaku zino mukulu Mao John mu bufunze ensonga ennyo abantu tebewuunya ddala ba DP nti generation yammwe yabavubuka bali bazeeyi basimogere omugezi seba n'abalala n'ababasooka nabo balina ebizibu kyali kirowoozebwa nti banaava mu bukulembeze mwe abavubuka ne mukwata obukulembeze bw'ekibiina
munaaba ekibiina ekisooka mujja kutizwa mujja kukiwa dynamism naye gyebigenda byeyongera buli kakedde buli mwaka kirabika mweyongera ekibiina kyeyongera kusajjuka kubagana ntalo naye nga omuntu omuwagizi wa DP owa wansi kyasinga okwebuuza naye bano ekibalwanya bikadde kiki so fundamental ekibaawukanya mu kibiina okuba nti entalo teziggwa abantu kutula ku home and dry. Yes, home and dry. Aisha, you know, I have been accused into musajja mu Aisha, the beauty. The problem y'ekibiina kya DP problems ziva bweru wa kibiina ne Aisha ayingiddemu mu problems za DP. Sorry. Amukulu Mao, ensonga bunaku tetuwulira NRM etabangula naye agent wa Museveni ono agent naye Uganda mwe bakulembeze ba DP temulina bumanyi busobozi okuba nti ensonga ngeyo gye mumanyiriza nti NRM batabula nti mujje overcominga John. Kirabika nti abalala mukulu Mao olw'okuba bamutuludde mu maaso. Okay. Amanyi ate kati luli yade kumuzinda oneka tayogedde open naga nti ekimu ku bizibu tulina n'abali ebweru wa DP batutabula guys. Kakati Chairman Mao, nze obulamu bwange bwonna bwe nkulabye nga ogezaako okulwana government ebaddeko kulwa dissatisfaction ze walina olwayo ng'olaba bingi bye yali ekola nga tetuukirizanga bwandibadde oyagala wakati w'okujja mu kisinde kino ekyenkyukakyuka ey'enjala abantu abala okujjayo nga ffe baayisha bavudde ne tuve ne tubeegattako naki lwaki olabikanga afunye obuzibu n'abantu abalala bagamba nti buli azze nga ayagala okutuyamba tukwatagane naye particularly nkulabye ng'olinga afunye obuzibu n'abantu abavuddeyo okukwatagana n'ekisinde kya people power wakati w'okwagala okulwanyisa NRM ne President wa Museveni President ya government ya Museveni okulaba nga bakyusakyusa embeera lwaki olinga afunye obuzibu n'abantu abafaanaganako ng'abo n'embeera eyagala okugatta DP ku kisinde kya people power okusobola okubeera nga bateekawo enkyukakyuka? Thank you. Sigenda kuwa Muwanga mzindalo immediately. Muwanga ne President Mao bajja kweddamu okusinziira ku nsonga bombi ze banaraising. Naye mukulu Mao nze ngenda kubeera very blunt. Basajja baga nti Mao takuuma ndagaano. Twatuula ne Mao ne tukkiriziganya ngaba principles ba DP block nti tujja kutambula olugendo lufaanana bwe tujja okujjuza ebifo. Mao n'atukuba endobo. Bw'amala okukkiriza n'ateeka n'omukono ku ndagaano nti gundi olibeera kino bwe yatuuka mu kanso n'aga nti ne constitution ya DP mwenga tebalaba gwe bobeera president w'ekibiina gundi endagaano wagiteekako omukono nga constitution ya DP togimanyi. Ekyokubiri, otudde ku bifo okuva lwe twaziika Kojjange Matiya Nsubuga n'otuula ku kifo kya secretary general ga DP egenda kungubaga mwaka ekungubaza 5 kanti chichi ngwa isiza munyo nawe eyo ne tuvaayo. Mao n'otuula ne banno ne baga nti tutuule ne president general tukkiriziganye nti DP unanimity nti tuwagire mukulu Kyagulanyi. Mao agende akole bwati ne bwati n'otandika n'okuteekateeka kuba chairman wa LC3 n'otandika n'okuteekateeka okwesimbawo eggulu mu municipality ne bagamba ne MP aliwo anoonye constituency waalaga president general tebamwesimbako. President general bagenda okuwulira tanze nebuuza ku bantu kulaba oba nesimbawo ku bwa president kati ono musajja yafuusa atya gwe twakkiriziganya naye
the ultimate, the last byonna biri ku kigambo kimu nti musajja takuuma ndagaano. The ultimate and the last. Muganda wange Muwanga Kivumbi John ono yamuwandikako mu New Vision. Muwanga agenda kunda babubi nga mbyogedde. Ne John yabiwandikako mu New Vision. Muwanga nasese tuka era teyegaana. Nasese tuka n'agenda eggulu ne mutuula mu kafunda ka babiri. John naga nti Muwanga ni Kivumbi ne Mao bafunye enzikiriziganya. Tuka otyo ti Muwanga Kivumbi bagitani UID reunion group ti bagala tutambule bwetuti ne bwetuti ti tusimbule nga tutambudde bwetuti ne bwetuti wagenda okuyita ennaku 2 nga mukulu Mao ajeyo katuusa andi bano bibowabowa bazuka yajeyo katuusa nakuba nasanya ndibaga nti naye omusajja bwe twateesezza twabadde mu nteeseganya zaafuuse peace jokes. No but Mao manyi Mao mukwano gwange tulina we twali nakanti okufuga DP kuzibu gwe bubopa gwagamba nti buli omu mukwano gwo abawerako bw'oboosika mukulu Bukenya mwegaana twayawukana bw'oboosika ng'okuba eryato ng'olivuga oliza mu maaso ogenda okuwulira eryakuba bw'ati lidde emabega. No but Mao the ultimate baga nti oli musajja mukuusa tokuuma ndagaano. Webale nnyo Peter. Abalala bayinza obutakugamba. No, ebyo bulijjo mbiwulira. Era kati ndooza ku CBS omuliro oguliyo Mao. Abantu beebuuza Mao oyo yenkana atya. Kati hard disks z'abantu zijjudde Nobert Mao. Mbadde nkusaba ondabe ng'omunnamateeka. Woba oyogera olina okusinziira ku evidence. Sikiwa nti endagaano ya DP block ogisomye. Yogera amazima eri abakuuliriza. Sigisomanga. Yeah. Of course, omuntu no, eri public. Erina ku mukutu gwa DP press. N'abava wano ku radio Simba. And of course, singa wambuuziza, I would have sent you a copy. So, namwe bannamawulire mutukola bubi nnyo. Kubanga mwe mwandibadde mukola analysis. Naye kati namwe mufuuse nga bannabyabufuzi. Wandibadde ogamba under this article. Gwe tunuulira abakugu abannamawulire engeri gye bahostinga mu shows. Omuntu osooka n'ogamba Mr. Mao under this article esoma bweti. Naye kati gwoli wano byoyogera tebiri na mu ndagaano. Of course endagaano webanga it is fake. Ng'ebiseera bya Beni Kiwanuka bakabaka yeka bagamba nti mu constitution ya DP mulimu akawaire akagamba nti DP ejja kusaanyawo obwakabaka bwa Buganda. Abantu ne bakikkiriza. Kati nammwe kati ng'aba interahamwe bakozesa radio Mill Colin. Kati radio nzino ezammwe kati zifuuse nga radio Mill Colin okusiga obukyayi mu bantu ng'ate muyina responsibility to speak the truth. Responsibility eyo twagikoze. Atokoze due diligence. Kati mwetira tubulire under which law he no, first of all, it is irrelevant even to start being a microphone for lies. Kakati singa nkuita or to put against to defend. No, singa nkuita Peter Gandhi talk show host. Ngamba bagamba oli musezi. Era wazaala mwannyoko. Kakati tolabira ddala nga it would be irresponsible of me. I must at least do some research nga sina kuteeka ku nninga eyo. Kakati eno si talk show efuuse kati trial ndi mu kooti kati. And wano waliwo Muwanga Kivumbi, Aisha, Romushana bani, beba judge, jury, never witnesses. Kati nze muleta kalaba sigenda kwewozaako bampa do wa registrar. Sinza nja kubeera nga Yesu sijja kwewozaako muntu ge. Because that's the only thing you want. Then we see whether the problems of DP will end. Naye nsobola okuddamu ensonga bbiri. Ensonga esooka sinaba kumenya ndagaano yonna.
endagaano gye mmanyi gye nasaako omukono. Endagaano eyo yateekawo DP block. Ba parties to the DP block bibiina si bantu. Okay. Yeah. Kakati, if you have East African community, is Museveni a member of East African community? Uganda is. It is Uganda. So I really get upset to see experienced journalists ngamwe. No manyanti parties eziri mu DP block is SDP ekulemberwa president w'ekibiina Michael Mabike Seninde. The other party is Democratic Party ekulemberwa Norbert Mao. The other party is TJ, which was a faction eya DP. The other party ekulemberwa niyo TJ ekulemberwa Elias Lukwago. Naye yateekako omukono mu myuka we Sam Lubega Mukaku. Lukwago yakyali mu nsiko. Yeah, of course rebel group eyinza nayo okubeera ne faction. So TJ nayo kati eyina faction ekyali mu nsiko ne faction eyakkiriza tuddeyeeka ewaffe mu DP. Kati party endala is PDP, People's Development Party, ekulembera Dr. Abed Bwanika. Those are the parties. But in that, when you are in Mwali Hotel Africana, narabayo Kyagulanyi. But ebyali mu nkuubo ntiye group yete ya signing. Match niwabanga yajja naye group yete ya signing. So group ye iri kundagaane eyo. Kwegamba we wabaawo omukolo ne wabaawo embaga. I can attend your wedding, but am I the party to the marriage? The party to the marriage is for the husband and the wife. The other issues were for DP members. So DP members bajja as the main block. Netugamba tukole ekyoto kimu. PDP, SDP ne DP TJ tukole DP block. Netuyita muto wange Robert Kyagulanyi ajenga omugenyi waffe kubanga okuviira ddala Makerere zena kyogera era sikyusanga biroozo byange. That's why as a journalist mbadde nkuchallenginga. You bring one word which shows that I'm hostile to a coalition. By the way, okubeera member wa coalition tekitegeeza nti tosobola gikulembera. Why do people assume that when you go to a coalition then you can't lead it? Nga lwaki Mao takulembera coalition eyo? Kyengamba tukanye. Okanya kuva mu kuteesa. So twamuyita ng'omugenyi, twayita Mugisha muntu oyo lwaki temwogerako. Twayita Asumani Basalirwa. Ne tusaako omukono. Ne tutandika okuteeka omuliro mu DP reunion, ne tukola n'enkuŋŋaana bano abakulu nga bakulemberwa Mwami Sam Lubega. Nga tumuwadde omulimo gwa coordinating a reunion. Nga tiimu eyo gye tukwasa ssente z'ekibiina average 70 million per union. Gaze zikola reunion. Jukira nti they are not officials of DP. But we trusted them because fetwali tumanyi nti ekibiina tukiguddewo. Tewabaawo muntu yenna yeekwasa nti batugalidde wabweru. Kati kucha Honorable Robert Kyagulanyi mu mwezi gw'omusanvu 2017 nawandiika article ndoza wagisoma. Wate wagisoma yagikusindikira nga eri title How the Mighty Fall, the Kyagulanyi Factor in Kyadondo East. Era nempandika bulungi neŋŋamba Robert Kyagulanyi is probably one of the few national leaders to emerge out of Buganda since independence. It is in black and white. I followed up with a lot of articles nga muwandiikako. Secondly, nze naye twogera ku level yaffe ng'abaagala obwa president. Because abaagala obwa president balina okwogera nabo ku level yaabwe. Bwe mulaba nga ali kumpi ne goolo nga ngamba munnange olina omupiira guno, give me a pass nteebe. Naye tumala kukola tiimu emu. Oba nze nkwe pass oteebe. Even that. So ebyo gamba nti Mao tayagala Kyagulanyi. Balabye nga Kyagulanyi alina obuwagizi bungi. N'olwekyo okuleetera abantu okukyawa bagamba toyagala Kyagulanyi.
ate bamanyi nti kya bulimba. Kati engeri gye bamanyi nti Museveni abasinga tebamwagala abba bubbi obululu bagamba kati gwe Museveni yakuwadde bilioni 6 Honorable Kivumbi waali wano sente bannange tezinatuuka oba bazirilizinga tezinatuuka abamanyi we ziri bandabule mujjukira luli nga ndi Nairobi nga banzijanjaba ne bagamba gavumenti yekujanjabye ne bagamba naye gavumenti kyeyakola kyekyokumpa helicopter eyali egende Juba okuleeta pulezidenti wa DP omuna Uganda ku kisaawe ky'ennyonyi naye tikiti eyantwala e Nairobi ze naginoonya n'obujjanjabi. In fact Ofonopono yali alumiriza nnyo ekya helicopter n'enfulumya statement n'eŋŋamba bannange ngenda kuwandiikira UPDF mumpe invoice sente za helicopter nzisasule mundekeraawo kummanyiira. So tulina okumanya nti waliwo politics naye nga tusinziire ku mazima. Lwaki DP block yatongooza Grand People's Coalition document? Temwali mu linnya lya muntu omu nti ono gwe tuwagira, naye yali framework ng'egamba nti tugenda kuteekawo coalition egatta ebibiina byonna na buli munankyukakyuka. Naye ku reunion abamu bajja mu reunion meetings nga bo bajjanga abaagala ogamba nti ekya presidential flag bearer joint flag bearer kyaggwa tulina omuvubuka envuumuulo n'olwekyo gwe Mao lwaki ate ovaayo n'ogamba nti oyagala kwesimbawo? Ekyo kya bwenkanya. Lwaki ku levels endala eza parliament tugenda kuteesa ne tutateesa ku level ya president? Nzikiriza nti nsobola okuwagira omuntu omulala yenna. After all Mukalula Kaggwa nawagira Mama Mbabazi yali independent. Ne Honorable Kyagulanyi nsobola omuwagira. Naye bwe tuba tugenda okuteesa DP eyina okuteesa nga DP. Tetuyinza genda ate mu kuteesa ne Honorable Kyagulanyi nga ku table ye ndabayo bana DP. Tuba tuteesa biki? Kenya weba teesa ne Uganda. Ntegeere bulungi. Bwogenda okuteesa ne Kyagulanyi ng'eri ku mmeeza ye olaba yaba DP. Mbadde ngamba ekyo kikwanguza. Balina okudda ku saidi yange tubagaininge bulungi. Kakati gwe Radio Simba. Radio Simba manyi nti okola ne ku stations endala. I don't know where else you work. I don't know whether you still work. Kati luli wali ku WBS. Kati Simba webe teesa ne WBS. Goja kutuula ku side ki? Abakayungiriza agatabonye. Tola baka. Actually Mao is telling bagenda okuteesa na we eri wakyagula ne ba DP. Kyategeeza. Wandi badde abagoba dda. So tugezezaako pate eri na in fact nagamba Honorable Kivumbi nti agenda esooka buli wa DP asooka aveeyo adde ku side yange. Honorable tumulabe Kyagulanyi tumulabe n'amajege aleete jerye byayina kubanga fe tuteesa ku interest za DP etalire gatte Ejeri lyasala Muwanga magatte Mukulu Mao bw'obeera kamanda nga mugenze kulumba ku ttale ogenda okusanga nga deputy wo omulaba side eri omanya ba abdicate nga omukubirayo. That is a vote of no confidence. Ndowooza bana abanyankole bwe gubandise kateera luno kati afanda alilake nti ayinayo abamusooka yeeri be bandi badde bamubuulira embeera yeeri efaanana etya kubanga olwedde ayinayo abantu. Mao is being cynical. Akugamba Kyagulanyi baba ayina ababi Kyagulanyi abateekeko alimu okuteekawo aba DP oba bano boogera amazima nti tebakyali ba DP ekyo kyennyini bali balangirire nti twavaayo tekyali mu delegation yo. Is it a registered party? Is it a party? It's a movement. Jangunga bwoli. Maji wandi sawa. I think tukakane. Ringa ganjo ina kumala. I'm happy with this discussion. The beauty Jen Nina ne Honorable Muwanga. And Muwanga abadde Kim reunion za DP ne Mao. Wano ninawo almost simanyi oba Muwanga eri naye principal. Nani nti ninawo ba principal babiri.
mukulu Mao, isn't it a vote of no confidence? Okubeera nti amajjeego ogenda okutunula ku ttale nga gali side eri. Nze ndi President General wa DP. DP ina constitution. DP ina engeri gyesalawo. Toyinza kusalawo wekka. Ne mu kugenda mu TDA twatuula. In fact ensonga ya TDA twagitwala ne mu delegates conference. Ne batukiriza tuteese. In fact ne kuluno tubeera n'amaanyi nga DP naye bargaining power yaffe ebeera weak. Abantu abamu bwe batusookayo ate nsonga emu yokayoka ntono nnyo mukulu kibazo ajjukirako nti abamu ku abo bogamba nine dakiika 10 ezisigadde ennaku zino nabalabako ku TV nga bali mu meeting ya DP kitegeeza maawo mutuufu nti bali side eno tubali side eri. Njogera chairman Mao jayogeramu President General kirabikanga kati okuprotectinga DP ng'ekibiina kyafuuka yo primary interest okusingako ebiroga nti nsoka kukuniza kana akange kennina nga sinaba kutunulira ku the bigger national issue kubanga bwotuuka ogamba bano mbagobye bano mbakoze nti kubanga mbalabeeri banange mbalabeeri kiba kitegeeza nti kati ofuuse n'asibira mu kange ekyobwawamu bagoboganizing secretary waabwe nedda bagoboganizing secretary waabwe and one of the issues that alieri. Obviously, Aisha, I'm embarrassed on your behalf. It's okay. Yeah, you're entitled to. No, ensonga eya suspending sa National Organizing Secretary ogimanyi bulungi. Omanyi ekibiina kiina organs ezifuga. Kakati wobanga ojemedde ebiragiro bya organ bakusubjectinga to disciplinary process. In the meantime obeera suspended. Kawe bayinza okukwata wano Aisha tebanabana kuwozaako musango but you are remanded. That is what the suspension means. It had nothing to do with people power. As a matter of fact, Honorable Kyagulanyi ayinza n'okubanga ali closer to me ku broader vision eyokununula eggwanga. No, than many of the people abamwogerako ennyo. Bible egamba sibuli agamba nti mukama nti agenda mu ggulu. Abamu babyogera bwogezi kwekwasa ne bwabajagala Jesus biki Jesus buli kaseera nenga munda mu mitima sibakkiriza. So report card ya buli omu naawe yiyo ejja kudda by March wabaawo akalulu. Suubira abantu tebajja kakana okujjako nga kana akalulu kawedde. Kakati kanzizemu one issue only. What is my bigger picture? By the way, tewali akkiriza mu bigger picture okusinga Norbert Mao. Ojjukira ekyandeeta mu parliament. Nanyiga nnyo abantu ogamba nti the northern war. Engamba that is not true. Kangende mu parliament nkitereeze. Era twakitereeza ne tugamba the war in northern Uganda. Northern Uganda is just a venue. Nenga olutalo lwa Uganda. Si Wuhan virus. Yeah. Ekirala Museveni yali awa abantu abavudde mu nsiko kye baali bayita presidential pardon. Nengamba katukirwanise tetwagala presidential pardon, twagala general amnesty. Era ne tutandika etteeka oluvannyuma government nekwata etteeka eryo negisa mu nkola the Amnesty Act. So I believe nti ensonga y'okununula Uganda is primary. Era nkikiririzaamu. Naye toyinza kutuula mu ddiiro lyo gwe n'osalawo formula eyiyo n'olowooza nti eyo ye formula. First of all, olina okumpa ekitiibwa omumatize. However handsome and rich you are, you can't assume that every woman must fall down on her feet for you. At least omuntu ajja kukwani mulimbe yo. Waina kubaawo courtship. Sikutwalanga musibe. So principle ya DP ebadde nti buli kaseera tubadde tuwuliziganya n'abantu oluvannyuma ne batufera. Jukiranga NRM yakajja batuule na Bingo ne mukadde waffe Dr. Semogere. Abasinga ekyabajja ne mu NRM oba mu movement baali balumiriza kimu bakyesimira Yoweri Kyesimira professor
bali balumirizanga tuze mu government eno naye tubeeko n'endagaano. Mukadde waffe eyali president waffe yagamba we have a gentleman's agreement. Kati okola agreement n'atali gentleman erina kubanga eri in writing. So wembanga nange siri gentleman nga na betraying agreement, sebo ngenda kusindikira agreement eyo encha oba program eddako endagaano zetumenye oziteeke ku meeza. Nze nzikiriza nti bigger picture fenna etuluma. After all nze gyenva tetulondangako ku Museveni. Ffe twalonda ne Dr. Semogere mu 96 wano webaziika ekundi lye tebaamuwa kalulu. So ebyo ebyokumpayiriza nakunsibako matu ga mbuzi kundiisango is blackmail gye sijja kukkiriza. Abamanyi karakta yange bakimanyi nti Katonda yampa obwongo obusobola okulowooza. Kati toyinza kwekwasa struggle bukuba struggle tuleme kwogera details. Nze okukkiriza obuteesimbawo ku bwa president nina okubeera sure nti ndi owningako government eddako. Ensonga zange weziri era DP block yafulumya 17 point program. DP block neteekawo coalition, Grand People's Coalition. Honorable Kyagulanyi teyajja, aba FDC tebajja, aba UPC tebajja. Abajja be bajjema ne ANT. Ekyo kiraga nti Mao tayagala kwegatta. Naye okwegatta olina okuba beweegatta nabo. Honorable Muwanga. The kampulire Honorable Muwanga eddakiika emu oba. Omanyi njagala kubeera fair nnyo. Nabo mu buvubuka bwabwe singa ojjukira bye beekola. Honorable Nobert Mao abadde acomplaininga titukozesa radio zino. Eno ndowooza CBS ne TV ekirungi TV emutubeerako naye yafunayo n'assistant lw'omushana assistant wa Mao. No because kyemuyingiza wano lw'omushana tayagala Baganda muwagira Mao tayagala Baganda assistant wa Mao no nze kyenwanyisa bukuusa mutuulamu nafunayo n'assistant lw'omu andi radio zonna baziwanga weedale misindalo eno radio yakuyise mukama wange nanyongera n'eddakiika nenda ngenda gamba bamuyite abeereyo kwembeera agenda gamba muyite sigenda gamba ngenda kusaba bamuyite no ngenda kusaba bamuyite ne big issues mu DP naye n'omukisa Nobert ono president wa nali ggulu program ya Action Aid nina amanya nti ndi ggulu nankubira akasimu nangatogere notwithstanding nti nali sinatuka karuma nakisa ku Twitter nikireeta obuzibu kube naye n'okwogera nabo but that's not the issue. Ne Twitter mu nsonga enkulu ku DP era ne tuvaayo ne tukkiriza nti bino tulina obligation okukola ekisoboka kyonna okubijjawo. I think that is what we agreed. Mu busobozi bwaffe obutono failure is different. Ne let us try. Ne tukanya on what to do. Ensonga zaali nya esiwezo taziri secret details esijja kwogera twakanya tulina okwadressinga ekintu kyani aneesimba kuba president. Okay, both mu spirit biri mu spirit ey'okuyamba eggwanga lino okujjako mu 7. Okay, n'okuyamba ffe ng'aba DP okulaba nti DP mu arrangement eyo stake yaayo eri solid. I think we agreed. Ne tukanya nti DP eyina ekizibu mu mbeera mweri tesobola kuteekateeka kulonda nga oyise mu delegates conference kubanga ekyo tukigezezzaako nga buli kiseera tuvaayo na factions.